Kumpi bwe lunaku babeerawo akabenje ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala n'emiriraano wabula ng'obubenje buno obusinga bubeeramu abagoba ba boda ne mu ddwaliro ekkulu ery'Emulago ekifo abajjanjabi abafunye obubenje ebitundu nga ku buli 100 babeera bagoba ba boda. Ekitongole ki Red Cross nga kyekatiddwako ne bannamikago abalala batongoza enkola gye kituumye Road Safety for the Steps ng'eno ya mutendera gwa kubiri ng'esuubirwamu okusomesa abagwa boda 8 engeri y'okweyisaamu nga bali ku nguudo. Here we are targeting double the number of those we reached out and gave skills in the first phase. So first phase we are 4,000, now we are going for double, which is 8,000. Balina bagamba nti enkola y'okusomesa abagwa boda yakukulungula ennaku 3 beddu nga bakusomesa abantu abawera 8 okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. And so ab'e Masaka we on the way. Ab'e Mityana tutuuse, ab'e Wakiso we are there, ab'e Mbarara twizire twashyikireyo, where is Mbale, what do you say to Mbale? Director y'ebyenguudo Minisitule y'ebyentambula Veronica Juna nga yakiikidde Minisita omubeezi w'ebyentambula Fred Byamukama asaba abagoba boda okulekerawo okukozesa ebitamiiza nga bavuga kubanga bye bisinga okubaviirako okufuna obubenje nga bali ku nguudo. You know, we need you. You need us, and you can never know when the accident will actually happen. What we need to do is to make sure that when we are going to ride our bicycles, motorcycles, we are not drunk. Ono ayongeddeko ng'enkola y'omulundi ogwasooka bwe yayamba okusomesa abagwa boda engeri y'okweyisaamu ku kkubo wamu n'engeri y'okudduukirira abafunye obubenje. Ono era abasabye okubeegattako omwezi ogujja mu nteekateeka Road Safety olwo basobole okuyingira ennaku enkulu omutali ebiwoowe n'amaziga. I would also like to invite all of you to support and participate in the National Road Safety Week activities in December this year to further spread the message. Tate nga munnansi w'eggwanga ly'e Ghana nga yakiikidde kampuni ya Insuwe ya Prudential ategeeza nga bagenda okuteeka obukadde bwasingiza Uganda 5 mu nkola eno kubanga boda basale nnyo mu nkulaakulanya y'eggwanga nga bafuna obuzibu abantu bangi abakosebwa. Now what it means is that accidents which relate to borders have an impact on the society in a wide way. Not only the border rider who suffers, breadwinners, mothers and fathers suffer. Ono ayongeddeko nga minisita by'entambula General Katumba Wamala bwe yabasaba enkola eno okugijja mu Kampala etwalweko n'ebitundu by'eggwanga ebirala kye bagenda okukola. Baba traffic bategeeza ng'enkola y'okusomesa abagwa boda bwe yabako mu kumanyisa enkozesa y'oluguudo olw'obubenje ne busobola okukendeera. In the process of road safety, waliwo bisatu. Ekimu y'omuntu either avuga motoka oba avuga ekyokubiri ekidduka kyakozesa then ekyokusatu ekitundu kyakoledde oba kiyita environment. Ebyo ebintu ebisatu singa omuntu abitegedde bulungi n'abigoberera nga bwebirina babakulembeza boda nga bakulembeddwa mu ssente wa Frank Mawejje be bazize enteekateeka ne bategeeza nga begenda okukendeeza ku bubenje bwa boda ku nguudo ez'enjawulo. Ffe nga bakulembeze ogwaffe naffe twegasse ku bapatana abo okukunga abavuzi ba boda buli wagenda okubeera omusomo tugenda kukunga abavuzi baffe bonna bagubeeremu kuba naffe twagala obubenje bukenderere ddala ate kituyambe nga abali mulimu okwongera ku bakasitoma abafu bazeemu okulunkinga ekyomwaka ogujja era kigenda kutandikira ku sipiidi eyayirira nga kigenda kukka mu madistricts ag'enjawulo kuli Masaka, Bigi, Wakiso ne paka kutuuka mu Mbarara.